balina mukama waabwe Mami BC erinnya ddungi eryo olyogera BC liriye byetubeeteekako byeteeke si nannyini lwalweteeka nako oluyimba lwerweru bannange ebyomunju byamunju mayumba gasuza buli muzadde wotudde lyebbeere eryogyeyo yonsa naye munda mutova nono bakadde be bamulinanga mwana nawoza ku bbanga lyetumaze ttene tomanyira olwo luyimba lwe kitegeeza olimba lwa bisirika serulwe naawe tatujoga olwo lwoyimbye lwerulwe nnyo mugamba muti abali Kacumba TV kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo ffenna ewaffe mbeera bwe mugiraba bweri e Uganda okaba bwoseka obeera wakagira nti ate bagigadde olugira mbu ate bagigudde olugira ate dyeni enfu olugira mbu ate bamukutte olugira mbu ate pampa kale Uganda tebaliwo kuwummuzaamu oba ku kino ng'ekyakijja kati ate twabaddeawo nti ate abe 40 bamunoonya kakati owe 40 nti bamunoonya bate ku gundi eyo ku live kati njagalayo famire emu yokka nga si ya bukojja nga ya taata nga gwe weekakasa nti Stella yakoze ensobi okujja n'abasazasaza nga famire mwana wammwe oyo gwe njagala Stella nga era mwetegefu nange okunsisinkana gira eddala wana waabannona ng'agamba nti nno gw'oli mwana we anti nga talegesa bulegesa ku simu nga mwetegefu okujjira ddala nange mulabeko kubanza ekyango kitandika kirina okuggwa ekyango kitandika kirina okuggwa eggwe naye bamanye nti no Stella si mwana wa Kafeero ekyo kyekikulu kati ensonga endala ate Kapo gy'agambye bano abaana abasuuliddwa 21 babakoleko bonna DNA singa basatu bakwatagana ng'omusayi gwe gukwatagana 100% tumanye nti nno baluganda kubanga ne bwe banaagamba nti nno babagulidde ettaka 21 naye era nga si baluganda etuli battaka lya kijja eyo ebalimbo okawulidde ako nno mu baana 21 nti muyinza okubeera nga ate nammwe temuli abaana ba kitange mugamba muwala sina bigambo kyase manyi nti nno obulamu tebweyagala naye twakikwata mu Buganda oli bagamba obulamu bugamba ki nti bulungi ne bwakusanga ku mufuna akubuza wasuze otyo gambe nasuze bulungi ne wasuze obulamu oli otya Stella bulungi sebwasibyotaseba ffenna tukkiriza nti nno ebigambo tebyajjanga bwe twali tusuubira naddala ku sayidiyo tebyajja ku sayidi nga bwe wali osuubira tebyagerezaako naddala yadde wali okisuubira nti nno binajja bwe bityo nga bwe byajja tunakirinamu endowooza naye kalo naŋŋamba tebisoboka bijja kyukamu nguma owa sipaaka muleke ababagadde tomunonooza nnyo kalo wange munoonyeeko muweyo n'ekitwalo oba kati ali ku kibanja yangumyagumya naŋŋamba tekisoboka ngamba gwe naŋŋamba agitwayita wagumu butuufu tumanyi gitwayita wagumu twagazaawo lwazi kumba olwazi bajja lumenyaamenya lwaki ogamba nti nno baalumenyaamenya olwazi baalumenyaamenya batya awaayi oluganda luzibwawo wenkomye tonjogeza ebinaayitira tangu okone bidongo kati tata we yayimba nze okunjogeza ebinaayitira amanya omuntu oba n'obusungu olina ofuba okwekuumanga gwe kubasobola oyitira n'oyogera ebitasaana akoolwo olunaku wavaayo n'ogamba nti nno tobikkiririzaamu bifu bwe fufululufu era n'olayira aga Katonda ali mu ggulu okwebaka mu kitooke kyagonya nga n'obutwa butonyerera si bituufu bwe wagamba kati endowooza yakyuseemu kati bituufu oba siro kyali ku kiro ekyo sisobola kukivaako nti si bituufu saabikkiriza era siribikkiriza lwaki tewabikkiriza nga byakeberebwa abakugu ne malwaliro amakugu ne mu gavumenti enkugu ne minisita omukugu byonna bitukkiriza nno baali byakola abaana abaganda bagamba tinegwozadde akukubira engoma n'okola ki nozina kati awo oba ojja ansa oyagala wakanya saayansi saamuwakanyiza naye nga si kyekyo do you believe in DNA
kati olabayo Kachumbali olina baganda gye bali wali otutteko obudde gwe nga ggwe wesinkanye muganda wo olina mbeera ki gy'owulira muli nga ggwe njo feeling eba yanjawulo omusaayi ogwo simanyi Katonda byakikola naye era wabeerawo attachment ky'abantu abamu tebakigenderera omuntu gw'olinako oluganda nga si mwami nga si mukyala naye nga mugatta omusaayi bw'omusisinkana ne muba maama si y'omu wabaawo feeling gy'owulira muli ekulaga nti omuntu oyo waliwo ekitugatta kati bw'osisinkana Nagawa feeling eyo giwulira mulimu ebintu byenjagala oyogereko bisaagala sina budde bwabyo kuba zibaze Nagawa buli we mulengera yeekalamula ayita kuli nange nempita kuli temufunanga kaawo kwogere kutwala mwogera mu nga basista tetusisinkana kubeera ne bwe tusisinkana awo lwakiri tuzeetunuzaamu no ngamba bifo bino ebya DNA ne mu buto temwasinkanako ne munyumyamuko munnange bwewuunya ekiwala ekyo kiraba oyo omuwala n'omwana wange gwe nasooka okuzaala ye yandeetera obugoye yali ategeera nonna ekyakyuka bukyuse naye kati kirabika kitegeera naye nga just enkolagana ey'enjawulo nga temukyasobola okuddamu ne mukolagana bulungi tetukyasobola muganda wange Kachumbali mu nsi omuntu atalina ntonda aba musiru omuntu atalina ntonda atanyege omusiru akyasinze mu ggwanga olina entondo tetukyasobola niwe tuvaayo muno bye batugamba mu ddini bagenda zitwala Amerika bagenda zitwalawa ne zijja ne zitugamba nti Siteera ne Swazi muli ba Luganda ne Nagawa agannyabo tebatusiiba mu kkuti y'emu n'etayuzika ate wanyiga nnyo nga bw'ogambye nti nno waliwo ogambire nti nno waliwo omusaayi ogw'enjawulo mu Booluganda era nsuubira abooluganda bita bikolagana tebyatika ffe ebyaffe byatika gw'olaba Swazi yali afuluma kwolwo lwe batukebera jjukira bwe batukebera abaana buli omu yatambula bibye kati waliwo omuwala Keeti jjukira yali tayagala na mawulire ayanguwa ye yasooka buli omu ofuluma Swazi baamusanga ne bamuwandulira amalusu lw'okuba abatini bali mu mmotoka bamuwandulira amalusu kati ng'oŋŋamba otya nti oyo Kachumbali nedda balinamu nabo agayisa gaabwe naye ekintu ky'okutwala omusaayi ebweru gwokikkiriza nti kinaakola will it be a solution bannange abakikkiriza be bamanyi sikiwakanya ate sikikkiriza sina na kyenkyogerako bakole kye baagala be bamanyi wabula nze kyenjagala kitono oyagala kiggwe ng'omuwala nze ng'omuntu era omwana omuwala nga ndiwo njogera ku lwa bannange bonna sekyenjagala tusobole okufuna tusaba tuyambako tufune ettaka ly'ekijja tunafuna ettaka ly'ekijja tomanya ddini baba bagiddamu aba tebagiddamu naye kasita tufuna ettaka ly'ekijja ne tweyawula ku ki kubali bakole ebyabwe batereere ettaka ly'ekijja nga mugenda zimbako oba ki because kuba kati gwe oli mwana muwala omusajja gy'ofumbiddwa y'obeera famire yo bw'ofiirwa oba bw'ofa bakuziika wa musajja oyo gy'onaafumbirwa kati ettaka ly'ekijja ate ettaka ly'ekijja lisenga w'abaana bali abaana b'abaana ababoole essaawa zino eno kati oŋŋambye ndi mwana muwala ne bwenfa banziika wa musajja naye ng'ate eriyo n'omulambo mu kyalo gwe bakugamba okole ki oggyeyo nagwo ngutwala ewa bba wange ogwo bajja gulekayo tujja kwogera nabo bagulekeyo mujja kwogera nabo tukoye ate tusobola okukyera njagala okubamu akafaananyi tusobola okya nibabaawo ekibaawo nga tetulina we tuteeka muntu kyo nakyo so kati ettaka eryo bali bagulira babateereko oba n'ekizimbe ffe kasita tufuna ettaka ebisigadde tusobola okweyambayamba
nti senga w'abaana atuula awo oli wabeera azadde omwana amuleetera senga w'abaana. Senga w'abaana wendi weeronze dda oli ye senga w'abaana omubwati. Oli ye omubwati. Naye mwabirimu omugwe senga w'abaana omubwati. Ffe tuli bangi. Tuli na bangi Kafeero ayina empala mpitirivu. Bw'abeera nga waliwo famire yavuddeyo n'egamba nti noono omuzungu ow'ekirevu omweru nti we 40 ya famire egira tolaba nno tekiba kya bwenkanya ate naye omuteeka ku gundi yamu ekyo babeera bagulidde. Ekintu ekyo nakiwulidde nakisanyukidde. Mmanyi abaganda bagamba nti balugera batya simanyi balugera bwebanga famire eyo ekakasa ejje mu famire eno nemu omwana oyo mu bulungi wekategeera tumanyire ddala nti kituufu weeri kuba ninako omwana omu omwana oyo yatuyingiramu nga yeeyita Kafeero Joseph n'atuyingiramu nno netubeera naye netutambula naye era nze nno kaniriza n'abeera nga ku nnyumba yeeko eyo ey'okukijja nga yabeera waggulu nze mbeera mmanga n'akola obuvuyo bwe nga bw'ayagala naye lutuuka olunaku lumu nga naatutene ku poliisi agenda kunsiba mu byekisiru nno kuba yasooka kumbikira nnyina ne mwana sina yadde ekikumi kati amala agenda ku poliisi agamba nafunye abavubuka ne bamukuba ng'ate abavubuka bagamba ate yabadde atambula nabo. Tuba tuli awo oli kyava ajja n'ambuuza Sitero oyinamu ku ssente mubuuza ssente ezaaki ngamba funayo booda 2 omuntu ono tusooke tumale empaka byonna ebiriwo. Nakubira na taata Mandeevu oyo mukuza waffe yali ansindikira ssente nga tufuna booda nga tugenda okutuuka gye batutwala ng'omulenzi eri ye Ntulume Joseph. Eno yaani? Ye Kafeero Joseph. Eno Kafeero Joseph eri Ntulume Joseph. Kati ekyo nakyo bambi okuva we twakola ekyo ne tutuukira ddala ku kitebe ye teyadda. Era ali eyo. Kati nabo bwe bama mwebali. Kitegeeza namuno muyinza obeeramu abo. Kati bwe baba nga bali bavudde ne bagamba omwana oyo we 40. Sikirinaako nnyo bujulizi. Kiki kye naga nti sigoba mwana wa kitanga ajja gwenyaniriza naye ate oli wavayo naga mwana we. Simuwakanira be bamanyi. Kafeero yafa oli mwana muto. Yafa nina emyaka 13. Ne wali otegeera. Nali ntegeera. Abaana abo before wali obalabyeko bano ddala 21 kuba bo bali wabalaba era baabeerangayo. 21 bano. Olina bojjukirako n'ogamba ono twabanga naye mu butono ono. Bangi. Mulimu abaana nga 4 ku 5 besimanyi nnyo. Nabo bazze bukulu. Naye nga bali abasinga wabalaba era obamanyi. Mwe muli Keeti, mwe muli omusika. Ate ye omusika ate ye twakulira nawamu kyenkana kyatwawukanya ye mwami Ssenkubuge kumutwala. Naye era yo omusika yaani amannya? Ye Kafeero Martin. Kafeero Martin. Kamuzi nti nno bano abaana yabayimbako ne bali temulimbe yayimbako balala. Anti wulira yogera kintu kino wammanga nti bano 3 yabayimbako kuba yayimba abaana bameka? Dube teyamuyimbako. Kati bwe tuba tugendera mu luyimba Dube aveeyo. Bayigawe. Simon Peter n'Oliver yabayimbako. Kakati muwanguzi ono abantu bamwesibyeko nnyo batuse n'omusondera akasente ye mugagga tali bubinga mu kati. Baba anoonya ttaka lya kijja yalifunye. Ewaffe mu kyalo eyo waliyo yiika ya mitwalo 2. Agende eyo obundi bujja agule ettaka yiika 10. Sente ze bamuwadde. Yiika ya mitwalo 2? Ewaffe eyo gye twagende. Kakati ye mugagga tumuleke. Naye ne wamulabako mu buto ye. Muwanguza ze bukulu yajja ba 2 n'atuukira ewa Ssenga.
nga bw'akiva ewasenga bw'ajjako eka bw'ati ne tubeerawo naye n'atuuka ate n'addayo Ebukojja. Naye bw'omulaba naawe olabira ddala Kafeero yeeyubula kuba abantu baagambye bw'otula buuti ye muwanguzi afaanana taata va ku byoli omuwala bye yakugambye butalaba waamufaanana amufaanana muwanguzi afaananira ddala taata buli kimu. Ate batugambye muwanguzi yazze mbu muwanguzi yajjidde mu kano akaseera ne bamubalira ddiini. Ani yabagambye? Omuwala yagambye muwanguzi yajjidde naye gwe togendereranga bigambo byoli omuwala. Anti kakati nze nkolera abantu kati vulaba tubikubuuza bw'obeera nga muwanguzi wamulabako edda lwaki bagamba nti atazze kati? Muwanguzi yajja 2-2 n'obeerako naye ye kigeza bamulimbamu abagamba mbu muwanguzi yazze kati yambalira ddiiru. ate nno neyo ddiiru kati ebaluma tewawulira omusajja bwe yagamba nga banaaliranye Swazi mugjeeko essimu. Kitegeeza abamusondedde akasente si bakyamu. Tebabadde bakyamu era beebale nnyo beebalire ddala bo be bamu ku babadde basinga okunnuma. Muwanguzi ate oli oweebirevu oyo omulabyeko omweru yeeyita Busungu ye Ssentongo Paulo wala mulabyeko mumanyi era bamu be mbadde nga ntambula nabo mumanyi. Ssentongo Paulo mumanyi naye nga wefuuti ate Ssentongo Paulo mu famire eno naye mulabidde emyaka giringa 3 kwena kubeera naye we yajja yatuukira ku nze mu kyalo era ndudde nga ntambula naye era ne w'omubuuza ennamba z'abaganda be ateeka okuba amanyi eyassenga eyagambye yasenga agimanyi lwakuba yeerabira nnamba esembayo digiti esembayo. Embeera lwaki luwala gye yabatuusizemu eyo embeera lwaki yalabika ng'omukulu ate mulimu ebibuuzo ebimu atosobola bimbuuza kati ekyo kisaana okimwebuulize nti gundi walagi bagambye weeteeketeeke ove ewaka mwana wange sinze kitaawo ayimba kabuladi nakakutuukiridde ogenda vaawo ddi ewaka bankwate mpolampola kadde mbulungi bankwate mpolampola olw'ensonga batulaga bayise mu mateeka bayitire ddala mu mateeka akunzije ewaka bayite mu mateeka. Bayise mateeka batya? Anti bo okukebera byonna buli kimu twayita mu mateeka si bwe kiri n'okunga bawo bayiteko mu mateeka. Bagende wa chairman bagenzeeyo kati ebbanga okusinziira ku bbanga lyemazeewo bandiyirire nveewo bakuliyirire oveewo bamba mugabo gwange nveewo. Oyagala ki? Abo beerowooze sijja kubasa nti bayinza okweroza ne bakwata emitwalo 2 ne bagakuwa ne bagava abampa ekisaanidde. Anti kakati wano abantu bagenda kugamba because abantu actually bayinza n'okugamba affe ekisaanidde katukikuwe kale. Oyagala ki? Ovaawo maka amaka njagavaamu naye bo bennyini benjagala okugamba kyenjagala sikigamba abantu. Ati abantu bali bayinza obutakikuwa abantu bange nga bagamba tesiteera nedda mukulu nze abantu bo kyenjagala banyambe kufuna ttaka lya kijja naye biri ebyokuva ewaka byo bitulekere. Oyagala alemerawo akyumbaali bayita mu mateeka si bwe kiri kubanga maybe bandikitegedde wano ne batuulamu ng'abaana abana bwe tuba twayita mu mateeka abaagala nveewo basooke bajjeyo abaana bano wammanga. Tony akulidde ku ssente za muzeeyi ze zaali zimuweerera paka muzeeyi bwe yafa. Maaka omusika gwe gumu bajjeyo buli mwana kitaffe gwe yali alabirira gwe yalabirirako okitegeera nga tamugobye nti si wange nga tamugobye batukolera kye balina okukola. Kitegeeza mu baana bali 21 abaasuuliddwa mulimu abaana nga 4 actually naye bwegatako muli 5. Owange Kafeero be yalabirira n'aweerera owange oyagala nkubalira omu ku omu
Kiki oliko ekikulaba? Anti bali bameka kati beyaweerera. Bo batuule bababale. Muteekwa okuba mu baana bwe basudde nga mulimu abaana abawera 14. 15 nga bo baalinga ne taata nnyo. Ng'ovudde ku bano ab'obugundi abaakajja simanyi ab'ebikyabo. Balabye wapaafu. Bebamanyi omwana yafaanana Kafeero n'amumalayo. Bebamanyi n'ebizibu byabwe naye nze nvaako. Lw'omulabye ogwo lwasose omulaba? Ate nze namwaniriza ewaka ate mbeere nga namulabye ku olwo. Nze namwaniriza ne mukonekitinga ne ssenga n'agenda ku musaayi. Wamulaba ddi? Avudde mu biro ebiseera by'omusaayi oba naye emyaka avuddeyo mu biseera by'omusaayi. Abadde nga wa bulijjo. Baatuggyako leero omusaayi. Enkeera waalwo mba ndi waka nga gguzi. Ye yava egundi. Mungu bangamba oyo yava Masaka. Kasanda eyo bwe wati. Yoyo. Nga bana bagamba afaana Bikira Maria wegayaaza. Oba. Nonyogeze binaayitira. Ne bwe wamulaba walaba ekifaananyi kya Pawulo aweddeyo. Saamwetegereza. Balesa akafaananyi ka Bafana nga amufaanana ate Bafana. Sibimanyi. Siriiwaawo. Kitegeeza. Obana abaana 21. Abaana 14. Okakasa nti ba mugenzi. Era ne mubali abazze obuvuzi mulimu abakajja era mulinzo bba mulimu semuyinza mulimu. Bane tubeere bantu bakulu. Kuba Kate mu buto wabeerako na kono mwala Tiana Tina omumanyi? Mu buto wakalabako. Kati lwaki? Nibyani yabireeta ebintu ebyo byadde eri. Omusajja yali alese abaana be. Nina ekibuuzo kimala njagala okubuuza. Ali musajja. Alina omukyala ewaka ye. Nzina mufuna ndi munteekateeka. Ali munteekateeka. Tugeza kati era weekwate bulungi. Tugeza kati bugeza. Nze sinoonya. Tugeza. Olina omukyala ewaka. Wabula. Ewa neiba wali olinawo ate nawo kyoyogerezaawo. Sobola okujja n'ogamba omukyala w'ewaka. Awewaka ate mba mugambira kibe mugamba ajja kunoba. Ate nsobola okugamba mukwano gwange. Kati ekyabantu abakazi kye baali mu okumanya nti omukazi ne bw'oba mu maka ga musajja tosobola kumanya musajja n'omumalayo. Ekyo kituufu. Kati ono kye kyamulema okukola okutegeera okuba yagamba mu buto tebamubaalaga nti ate gwe baagira bagamba ayina engeri gy'akyogeddeawo naddala ku ggwe. Ate nze nno yantemedde ne paasi ennungi ennyo. Ekitegeeza mukuze mundaba nga mumanyi ndi waawaka era tata ye yandeeta. Ne Nagaba yagambye nti akumanyi era wabeera nga wassengaawe. N'ekyo tekisigala nti nga nti nno Kafeero yakuzaala. Kuba abasajja batusiba abaana. Kati omusayi bwe gwakomyewo wayogeddeko ne mami wo? Mama. Sinasonga lwaki mba musumbuwa. Nijjesi okumubuuzaako bukubira ku kasimu. Mama namukubiddeko ne mubuuzaako. Yaggamba atya? Mama. Mubuuza nno ne taata wange yaani n'angamba ye mugenzi Pawulo Kafeero Muyimbi. Mubuuza oba eriyo omulala. N'angamba yoyo. Kati sina. Balina Pawulo Kakeeto. Kachumba lisaga kunsiruwaza. Ono ndi wali wa mayinja. Yakakasiza nti Pawulo Kafeero Omuyimbi owakakofiira ow'ebirevu. N'alayira n'okulayira nti wallahi bilayi tallahi yakuzaala. Yakachumba ati kati omuntu mukazi nabonera kirungi nnyo abantu mukazi taswagaba mwana. Gugenderera nnyo abakazi abeesiba n'abaana nze abange nfa nabo. Omukazi asobola beera n'omwana kasita amulemera ng'aliko abasajja nga bana kwamuliira. Kituufu. Era oyo mukazi omwangu wo gamba nti alabika tamanyi taata waaki. Nga mwana. Naye mukazi ng'akutte n'agamba nti lundi enyiiziza kwata ebibyo. N'agenda n'atadda n'amabega. Kyogamba omukazi asobola okukulekera omwana ataliwo n'atadda amabega n'akuviira. Ensonga nkulu kandayo ne laba oba kamera kweri. Kweri gy'ogiddemu bulungi nno atera okuwunzika. Omukazi
asobola okusuulira omwana nga muwere ataliwo n'atadda n'amabega tasobola era omutima guba gumuluma tasobola ese sirina nsonga lwaki nze Dieni eyo kamama gye yakola yokka singa yazunga nange nandibadde mutabukira kubanga olaba edda abo bakwatanga abaana babiteeka mu kisaka omukyala yamugamba mulimu embogo singa omwana taba waffe embogo egenda mulinnya kati naatya embogo bwe yinza omulinnya n'afa kati baba siwagambe si wange naagana namugjayo namutwala ewaabwe oba ne bagamba obulira buno tubusuula mu mazzi singa kasigalayo ne katadda omwana agenda kufa kati omukazi kyamuwanga entiisa nga omwana wange okufa namutwalewa kati eno Dieni eyabadde ekyo omwana omukazi asobola kugamba mwana wa agende ku Dieni nateeka kasanti nno teyabeerako n'omwami we kisoboka kaakati ekirala maama wa Nagaba lwaki omufuukiddeako ebitanga ate ntya ku kyalo eyo nti omulo bw'oteekamu akenge omuvuma oyo ogukwatidde ejjambiya okola ebikolobero bingi ye musanga wa gy'abeera mwabeera ku kyalo okwo si kwabeera kati bwe mbanywamu akenge nga mulumba wa abeera ku kkubo ng'ayinaayinaye taliko watuula oluli wamutabukira n'omuvuma nga ye Nagaba ali luddawa Nagaba bamukubira akasimu lwaki tebamulikoodingira bamukwatire ka vidiyo ng'otabuse omanyi mulimu ebintu omuntu byabeerawo nagamba gundi yakoze kino ekyo kibanga mukazi mujja buli woova ewaka buli lwodda ekyana kyekyo era kyakoze bwe kiti okitegeera kati kyekyo kyetulimu amukwatire nga vidiyo yaga era mukazi mujja kabugo kakadde tekabulamu bukuku kati enteekateeka z'olumbe zino waziwuliddeko ebyo sibimanyi bateekateeka kwa byalumbe sibimanyi era mpulira bipya ate omwezi balonze gwa Kasambula mpulira bipya naku z'ogwo 11 mpulira bibyo sibimanyi singa bakutuukira onabeera mu nteekateeka olumbe lwa kitange nalwabya sirwabya mirundi ebiri olumbe lwa kitange nalwabya sirwabya mirundi anti temwalwabya mu bulambulukufu era n'omusika baateekako mukyamu kati balina teekako Simon Peter bateekeko kati ndowooza Nagaba ye musomisi Nagaba ye musomisi anti bagamba luli jeje nanganga si ye ino kwabya ki olumbe kitegeeza kati leero Nagaba ye musomisi kwa Swaziani oba ye Rubuga edda balwabya lutyo lwasooka kachumbani jajjawo yaliwo jeje nanganga ye yatwalula n'otwalula abo baana ne babakweka mukama waabwe balina boosi abola abakozi mukama waabwe n'abakweka tebalina kukkiriza baalula abo abaana tebaabalula luli Katonda era y'ensonga lwaki Martin yabatwalako obusiko obubayaayaanya bayalula abaana bameka luli wabula sikyajjukira muwendo gw'abaana kuba bitutte ebbanga naye nga abaana baayalulwa enzijukira Martin yayalulwa nze nayayululwa Keti yayalulwa Tone Maka Aloni abaana basinga baayalulwa naye era abaabo ekitegeeza Dieni luli tebajja kukola Dieni nga babaalula baagaana baalula lwaki baagaana balina mukama waabwe Mami BC erinnya ddungi eryo bw'oli olyogera BC ate liriye beteekako byeteeke si yenannyini lwalweteeka nako oluyimba lwe lweru bannange ebyomunju byamunju mayumba gasuza buli muzadde wotudde lyebbeere lyogyeyo yonsa naye munda motova nono bakadde be bamulinanga mwana nawoza ku bbanga lyetumaze ttene tomanyira olwo luyimba lwe ekitegeeza oluyimba lwa bisirika si lulwe lulwe naawe tatujoga olwo lwoyimbye lwe lulwe simanyi nakulindanga mukyalo oyo ali bweru taliwa bya bulijjo abafere babaamu mu ggwanga
yesiba ku luyimba lw'omusajja. Mbuno na luno olugamba ddala Namatovu obeera onoonya ki okuva ku Pawulo fisiriza gy'onoolya nga lwokoze leero tobuze musa kimu obugagga bw'oliriddewo litede. Ennyimba ze ezo ezimukondakonda ezo mbu ye Namatovu kituufu? Yerobera Namatovu. Wange Mami Bisi naye mpaayo ka interview Mami Bisi. Ate bw'aba akuwa interview akooneko ne mu famire eri gye yazaala. Ni lwaki yo tajoogerako? Lwaki yo tajoogerako bane? Wali olabyeko yaderedde nga apositinze ku taata w'omwana oyo. Mami Bisi mpaayo akantu. Amuteekeyooko naye tumulabeko bannaaye. Mama waffe omu bw'ati. Mbu yazaala omwana. Olwa sipiika walulabako? Mami Bisi nga mwagaza ki? Nze nalina senga wange omu bw'ati. Senga Ntongo? Nabeeranga na senga Grace oba wamulaba oyo omukyala gwe bajjayo oluvannyuma oyo. Omukadde? Omukadde. Yakuza kitange, ye yankuza. Kyova olaba n'enviiri nteekamu ez'ekikadde kuba nakulira mu bakadde. Yani ayogera ki ye ku nsonga zino bw'omutuukirira? Senga. Bambi olaba naluli nina eyansaba agende amukoleko interview n'eŋŋaana olw'ensonga emu. Akaaba bukaabi. Obulumi bumutta. Ne tujje tugendeyo nze naawe twogeremu naye mpolampola. Ntajja kaaba. Yoyo ye kasita olaba ne waayita buyisi bwe bakuba oluyimba lwa muganda we gemuyitamu. Akaaba. Ate omuzzemu ebyo. Kijja kitya okubanga Swazi? Sembere n'obuze ebibuuzo naawe ng'abantu bakuwulira. Kijja kitya okubanga Swazi Nagawa n'omulala yani Simon n'abalala bakulira wa disitulikiti wanga gwe si gye wakulira te bakulirayo dde. Yatugambye bamanyi n'omumukanga mbuboogera nga taata waabwe. Mulimu ebibuuzo byobuuza nga nawe nkwasa bukoza nabo. Gundi Swazi bw'ayogera Bisi agugumu. Simon Peter. Simon Peter ye kituufu yayogera nga taata. Simon Peter ye mwikali. N'okuyimba ayimba nga taata. Na kino ekirenzi kiddube. Ye mutoto ekyo ye mwikali. Nga bambi. Dube azaalwa maama y'omu ne Nagawa. Nesenga w'abaana omu bw'ati. Senga w'abaana. Senga w'abaana omu bw'ati omukazi akyasitamira leeba ayita mwana wa munne akalambo. Kyoyogedde kyaki? Akyasitamira leeba. Yagambye akalambo bakajjeko. Akalambo bakajja kubijja ng'akyasitamira leeba buli mwaka. Oba mama temwamuwa kitiibwa. Mama ki? Bisi. Mami Bisi tukimuwa ki? Kale abakimuwadde akiteeke ku sowaani akirye. Kubanga yabakoledde ne pate ng'omusala. Ebbanga lye bakimuwadde yali akkuse. Alaga nti beebaana era beeba. Atukirize babeere abaana naffe tugenda funa ekijja ekyaffe abeere n'abaana be. Kati gwali mwetefutefu na bano be bagambye abave 40 simanyi ono weekatosi wa mugenda gatta ekijja. Sujja gatta ekijja kubanga kintu kitono nnyo. Nenga gwo omusale banagutwala e South Africa. Ebyo simanyi. Nze kyenfa kati kufuna kijja. Kachumbali yankyokooza. Nze munyonyogera namu. Menda sokojje wano. Bano balina engeri gye bankyokooza. Gundi nenge kyagira. Kakati. Akalambo mukano nayo ddi. Akalambo. Anti kyekyo kachumbali kinakunyonyodde nti twetaaga tusaaba. Tufune abatuyambako, abatukwatirako, tusobole okufuna ettaka ly'ekijja. Tuggyeyo akalambo kaffe ke batugambye okujjayo. Agintale simumanyi. Talina we yali abayambyeko wano. Simanyi alabika yali ayamba bali. Tetanyambangako. Talina we yali atuuzizaako famire yammwe nga before nga temunagenda musaayi. Talina. Ne yaani. Ate amabega wa Agintale. Ate amabega wali bagamba nti ensonga ezo yazirimu nnyo ne zisooka zisirika buli muntu n'adda ne ku mirimu nze sibimanyi. Simanyi basi kimanyi. Ekisanja.
Wajintalo wakazigo tebayita ntale. Akazigo tebayita ntale. Simumanyi sina. Atugulireyo ettaka. Ate ne ku luli gamba yabawa ne ssente nnyingi nnyo kyakabano tezaabatuuka. Atugulireyo ettaka. Yali azzeemu bayita ne sitole n'efuluma nga zzeemu okubayita mutuule wekiba kyetaagisa nga famire buli omu amanyi nti adda wano bamanye bameka abagulira ettaka abakolera oba nabiki naye senga wamwe n'agaana n'agamba kimala Ajintale tumunoonyeeko. Ajintale Ffe kyetufa omuntu Kale asobola Ajintale ngenda okutuyamba kunoonyaako. tufune ettaka Haji Bulwadda buno obusonga butono nnyo. Haji Bulwadda asobola otuwaayo bano abaana ne bwabagulira. ne Honorable Balama asobola otuwa ettaka. ne gavumenti nawulidde gamba genda bafunira ettaka abateereko ne Kati senga bagamba senga mfuna naganse Stella gwe ngenda okukola kyo okuyamba yekka weta osobola gwe nagulira ettaka lyo. Nze olaba nina omutima omubi njagala nnyo ekintu kyawamu n'ekyomu nandibadde nkyagala naye tuli wamu. Nina omutima omubi ogwagaliza. Nina omutima omubi ogwagaliza njagala nnyo era omuntu avaayo tuyamba kinyuma nnyo ekitula ky'oba olina okituwa netugattako n'omulala n'atugattirako ne tukola famire eri emu. Lwaki temutandikira kuzaamuwanguze bamuwadde? Ezaamuwanguze oba zize yekka ebyo bireke tabyogerako mulimu manyi ebitasaana naye nga mulimu intouch ne muwanguzi. Ebyo bireke tujja byogerako nga wano tuvudde Kaffeki. Bassebo no bannyaba ensonga zeezo nampi gy'olina ekibuuzo ekirala ky'obadde obuuza omwana muwala. ekibuuzo ekyakye mubuuza ekisembayo mbuuza singa omusaayi guno gudda nga mulimu abafaanagana munakkiriza okuva ku kijja ekyo nga gwe toliimu mubali. Omusaayi singa gukomawo kuba batugambye singa muguddamu ne mukomeramu abaana abafaanagana babeera baluganda kitegeeza baganda baabali munakkiriza okuddamu okwegatta ne baswazi kuba gwakkiriza bali kyawedde ate era gavumenti yagenda nedda lindako guno ogwaffe bw'oba omala otukebera bwe tuli nekiggwa ne bafunamu oba bafunyeemu 10 oba 5 oba 8 n'abaana abana baddemu babeekenneenye ffe tetuli bamativu. Bano abaana mulaba ani gw'otunula n'ogamba naye ono sirina naye bano abaana amaaso guganda gatunula wano speedi nene ndabamu erinnya Swazi mu maaso ekimaliro kyo kyokooza anti bwe weeteeka mu mataala buli mwakulabira mu mataala naye bw'olula Swazi ng'atambula tolaba kafeero engeri gy'anyira bw'ati yo oli muganda wa Swazi ali ludda ali mwensigaza kutukubaye kakati gana blood na simanja ekibuuzo kiri nti beebuuza lwaki togende ewa bbaawo yakuzaalamu abaana ewa bba wange saagala byampaka sinjagala waffe ebyo byampaka si byampaka damu abasajja b'ennaku zino balabayo ne bw'obeera naye olina obba n'ewamu ekituufu ne bw'obeera naye olina obba n'ekikyo. Kusaba ki kw'olina nga tumaliriza eri gavumenti? Okusaba kwenina eri gavumenti okusaba gerabera kwa mirundi 3 sooka ne gavumenti ogisaba ki nga tumaliriza? Kyensaba gavumenti etuyambe batuyambe tufune ettaka kwe batuziika eryawamu. Nende nawulidde agamba bagenda bafuna ebiika 3 kituufu? Naye teziwera. Gavumenti tugimaze. Kusaba ki kw'olina eri bano abana? Kusaba kwenina eri bano abana abayiseemu tibe bakafeera abatuufu. Mmange mbasaba batuyambe. Omwami oli taata waabwe bwe yeebase batuyambe tebamutundanga. Ebirala byonna batunde ebirala byonna bakole naye ye bamuleke. Nabaddeko ne Nagawa n'agamba bagenda teekako wasigalawo yiika 4 bagenda ziteekako caveat tezitundibwa wabula endala zaalagawa abatatundanga
bazikulaakulanye zaliika mmeka endala zalagawo abatatundanga gwe wadde naye lwaki tewamubuuziza zaliika mmeka abatatundanga nga yayimirira mu maaso ga Honorable Balamu n'amugamba nga bwe tulimba bo tebatundanga anti batunda masaaba nga bagenda okukola DNA era yasooka bwe yagambye kakati zaliika mmeka kuba yagali waliwo yiika nnya zaliika 27 zaliika 27 baziteekawa anti ekyo wabadde olina kibuuza ye abatatundanga lwaki era namutunuulidde ng'akikunnyonnyola nti waliwo yiika 27 wasigaddewo yiika nnya naye bagenda zo tebagenda zitunda bagenda zikulaakulanya bateekewo ebijjukizo kugenda beerako n'ekisaawe bagenda teekawo ekisaawe nga buli mwaka bino bye tukolera enkoko njeru tubiteeka wali eri abantu ne batuula olabanga Namboole Kachumbali tulinze kulaba tulinze bateekeko ekisaawe tulinze famaaso n'egali okwo tukumaze kati mbadde nsaba osabeyo okusabako eri senga w'abaana ye kanjawula akake senga w'abaana omubwati senga w'abaana omubwati bugambo ki bw'omugamba kuba esooka yagambye talina buzibu nammwe era talina mutima mubi nti nammwe mumwewala tosobola kukwata kasimu omukubireko bwakubira luba luyombo biki mugamba nkubire waba alina enamba yange ate kati gusaba kikomuwa nkuwe enamba omukubire mugambe ki omubuuzeeko famire nakwatagana eno senga w'abaana omubwati twakkiriza oli senga w'abaana omubwati naye ensi gigenda empola eyokya tokudadde sipiidi ekubeera entono kitaawo ali magombe buli muntu gy'alaga tolowooza nti yagenda kyala musabe nga tokudaala talowooza nti kitaawo yagenda kukyala yajaganya tuuke noyita omwana wa munne mbw akalambo mukajje ku kijja buno bukya buziba batugamba nti muzeeyi bamuggyako eddagala era n'aloosa abantu ogwe yakuloosaako anange ne baloosa mukama abawa omukisa muzeeyi yaloosa muzeeyi aloosa naye baloosa mukama abawa omukisa batugambye notugamba nti emabega wali abadde alabika era ne baalabikira tinemukutema omuti nage wayagambye era bagamba Swazi totema omuti nti nabo okutono nga bagamba bamuyitako ng'atudde mu ttabi erimu era ne baali bagenda okutema kuba yali genda gwira ennyumba naye baalabikira lwaki tebamugamba najja n'alungamya famire ye akola gwa balabikira gwokka aba bamulikodinga batuyoka video abo bamukube n'ekifaananyi batuleetereko tumulabeko ateke nabo kutufeera kale basebo ne banyawo tetujja sukka kaawo ennaku z'omwezi 11 mama omubwati sinamusiibu mami bisi obubaka bw'olina eri mami bisi gwe twasigaza yekka twasigaza mama waffe mami bisi omubwati banaye bannayuganda nsaba mumanye kino nga nsiibula mama wange bisi mami bisi mama wange Namatovu Robina sikuyinaako lutalo sikuyinaako buzibu naye bannayuganda omukazi ali eyo oba omusajja ali eyo nsaba omanye ekintu kimwe era bavaayo ne mutukkinako mbunno oyo omukyala byayogera bituufu nsaba mumanye ekintu kimu nti teri nsaba balekera ekibuuzo bw'oba osobola okumpa ansa eriyo omuntu asobola obeera mu kintu oba mu famire nga teyazaalamu nga talina kyalumirirwamu nga talina kyafunamu emyaka 19 n'atuuka n'okugjayo enjala otandika okwogerera abaana b'omusajja otuuka kusera nga talina kyafunamu teriyo alumirirwa nga talina kigendererwa naye maama wange omubwati byolumirirwa era byofa nabyo nange bijja kuyiikira anyeenya mmezi eriko bereya abaana b'omusajja baleke guli musaayi ne wooli gutuulira emyaka n'emyaka gulimala ne guzaawuka tojja kuzaaya musaayi gwa musajja paka ne woba abaana otulemesezza okuvaayo abazzukulu bajja kuvaayo amazima tebagatuulira akuba ekigattagalwawo naye gamala ne gajja anti galinga lumbugu ne bw'olugira bwoti era lumala ne lugira galimala ne galivaayo naye ajja kuswala mwaliyo akakolyo akalala akatali kano kuba byawedde kati abaana be baana tukkiriza abaana be baana bere n'abaana be tuddemu kali akayimba
uli mukazi kyo otere bere lyokuteyo bere lyojeyo yonsa naye munda mutuva none obakadde be bamulina nga mwana lowooza ku bbanga lyetumaze ttene n'ebizibu mutuyise enjolo abogezi bye bafukumudde enkumu mpe mukirimu ananga